Abalabi baffe aba PBS TV nyongera okubabuuzaako yonna gye musinzira okuba nga mutulaba linnya n'eddoboozi Tommy Official Birigwa oli ku program The Talk. Brian yali ku kamera mu studio yange olwaleero ndi ne Jonah Haken saba yanjule zentutemeteme ensonga zino. Abalabi ba PBS TV tubadilizaako yenze Haken successful idiot andi wa mukisa okubeera nga aliko ku pano yemu ne muganda wange Tommy Birigwa nga tugayagaya ensonga ezitali zimu. Mubeereko tubandiriza tusaba tutemeteme mu nsonga ezibadde mu mwezi gwe tuyiseemu emabega kubanga omwaka gotrika tutandise okugukuba oluku mutwe wenjogerera bino nga bingi ebigenze maaso mu ggwanga naye awe nkusabira omwezi gubaddemu ebintu bingi naye mulimu ebikozeemu bitasobola kubuusa maaso naye okutwaliza wamu ejjo naku z'omwezi zabadde nga lumu omwezi guno Ssaabasajja Kabaka yasiimye empologoma ya Buganda neerabikako eri Obuganda wakati mu mipiira gy'amasaza nga gigalwawo ekisaawe kya Yugumi Nakivubaawo mbeera wagira byotya embeera nga bulijjo omanyi Abaganda be basinga akatinko wano mu drive ze tuyina okutwaliza wamu embeera yabadde nnungi embeera yabadde nzikakkamu Abaganda balaze Kabaka omukwano okitegeera asi Baganda bokka kubanga ensonga y'amasaza ataye naye bwe tukyogerako percentage ennyingi ebeera yombeko kyenkugamba oba oli awo nze naalisabye mu sports wa Uganda wano waffe amasaza yali badde liigi kubanga gaweebwa nnyo attention galimu ebbugumu okusinga ne ku liigi kubanga ensaawa za leero ensaawa za leero bw'ombuuza ku bigenda mu maaso ebyefuze mu football department to be honest temanyi masaza okuva egatandika mpaka gye gakomye lwakuba omwaka guno tegabadde mujjo bbugumu naddala ku fayino engeri Buddu yakuba neva kumanyi bannabuddu ate bakatinjo n'akatinko bakasukulu ku nsonga ya Buddu omanyi nze nfa Buddu ku nsonga ya Buddu waliwo kapiteeni waffe of recent bamutwala asambira mu America bamuyita Pius. I was so happy to Pius right now akola bulungi because mu following wano ku YouTube, TikTok and olabanga amasaza gasambye gazanye party nene nnyo ku development y'abaana abali so mu nsonga eyo nsaba of recent waliwo ensonga yabaddewo nsaba tugibuusa maaso Nakivubaawo era still abantu balumbiddwa amazzi oba ge twalise amataba like in other words amazzi gagenze enkuba n'etonnya amazzi ne ganjaala mu maduuka g'abantu producer wange ku kamera gy'abateerako balabe ekyabaddeyo ensonga eyo ogiraba otya ensonga y'amataba amataba gakutte wansi ne waggulu tetugenda kusimataba tewekwasa mataba genda kwekwasa mataba lwa nsonga nti Nakivubo kyano yaggalwa eyali esinga okulabika nga eregamya amazzi agava mu bitundu by'ekibuga ebyenjawulo so ekutte wansi ne waggulu oluvannyuma lwa Hamis Kigundu okulabika ng'aleeta development omukulu Elias Lukwago ndowooza omulaba wawanda omuliro alabika yafunye ne manifesto ya campaign anti waliwo kye bayita prophecy baku prophecy no to prophesize is to foretell the coming of something oba kitegeera bulungi so mu mbeera eyo kembeeko kyenkutegeeza muganda wange nze ndabanga wakati mu schematics za guno omwala gwakubwa Nakivubo omwala ogwo guli ku Aluapa is it park eno empya ogutwalira ddala okuyitamu paka eri ku container village nze ndabanga bagukuba like plans zaagwo amazzi ago bateekamu bu segments abo nga tegayamba amazzi galegama amazzi osegeera amazzi negakola ki negabeera waggulu kiyinza okuba tekiri ku ekyo kubanga era bulijjo gakola ki gagenda naye andi kati guno bakaguzimba development ene yazze eresa obuzibu no kuba kati tunuulira anyway kati wensabira wenjagala okubuza gavumenti yeri concerned oba Hamis Kigundu ye ng'omuntu gavumenti yawa Hamis Kigundu obuvunaanyizibwa oba yamuwa
taking over development yeyo, which means that omuntu ne wafiirwa atya tagenda kubeera compensated. Kubanga biruma bannayuganda era producer wange nja musaba ali ku kamera atereka abantu emaali yatukomose wakati mweyo saga naye tebagenda kubeera compensated kuba gavumenti nga gavumenti amisi yakikola nga y'omuntu singa badde yakikola nga muntu oba osanga njagala nkutegeeza muganda kubanga singa development yali yakuzimba mwala gukka kali batete amisi Kigundu tali concerned oba tali answerable oba questionable ofuna bulungi osaza era omwala ogutugula abantu guzimbiddwa well done ne waggulu bali mu kusitula biki bizimbe ofuna bulungi kitegeeza yenna yakuba pulaani ya bizimbe si yamu era omukulu Elias yavaayo n'aforwardinga to prophesize kyembadde nkutegeezaako engeri gye bakubyemu pulaani y'omwalo ogwo ofuna bulungi afudde bannyo baana baliwo yes tumanyi kyekiriwo lwakuba mu political season eno alina engeri gy'ayagadde okukikubamu jjukira lumanyi emabegako twawulyako nti balina language nga Hamisi ayagala kujja kwesimba ku bwa Lord Mayor osegeera ne babeera nga tebakyali makambugo bo bombi so kati gundi ani Lukwago Elias Lukwago alina engeri gyakikozesaamu okudevelopinga manifesto yegeno omuyambo okuwangula obwa Lord Mayor mu 2026. Nze ndaba Lukwago infact Lukwago akolera abantu kankwadde nti saawa zino tugenda muntu deep politics nze naali yagadde tuweemuko ne kino kisajja kyattu kiyinginiya bali mu ezo naye wakati mu mbeera eyo nze njagala essira tuliteeke ku basuubuzi abafiiriddwa emaali bo bagenda kukolebwa batya kubanga sinawulirako gavumenti ng'erespondinga towards the saga this is an inconvenience. After approving the proposal, the government cannot refund or like or compensating any vendor or omusuubuzi yenna. Ekyo kimanyiko. Ate government kubanga batugamba government bantu take for instance abantu abafiiridde emaali ebintu bya Uganda kwanza kyemanyi mu sekita y'obusuubuzi ekigola obusuubuzi gaba mabanja kwewola na kuwola naye nze ndowooza kati abantu bagenda kukola batya kuba kati otunuulira engatto z'abantu ezagenzeemu amazzi zimusaanoonesa engoye nze munnayuganda nsuubira gavumenti yali badde taking action towards this effect okulabika nga ate bataasa bannayuganda bagezaako okulabika nga batetenkanya obulamu abamu abantu babeera eno ku ground nga batetenkanya bulamu wabulayo gavumenti eri mu kugeza kugulira bantu mamotoka kuteeka ssente mu biki bagezeeko okulabika nga balumirirwa omuntu wa wansi okitegeera bakole kyekyetaagisa okitegeera wakati nga mpumbawumba nze ku nteekateeka eyo nsaba omwami Hamisi Kigundu omutima ogulumirirwa agulina talina buzibu agulina nsaba akwatire wamu ne munnansi oba musuubuzi kubanga atojja kwesanga nga abantu abasinga balina wano amaduuka the same time balina amaduuka era ku Hamu edduuka lya Nabugabo eriri ku Nabugabo ate erisasula ery'oku Hamisi ery'oku Hamu kitegeera nsaba ayimirire wamu n'abantu abakubira omulanga eri gavumenti ate siro ne guno omwala guddemu ntereezebwe funa bulungi. That's my suggestion. Then on another hand saba tukubemu torch political analysis kubanga esaawa zino omwezi guno gwennyini abakulembeze on a presidential level basunsulibwa era abamu ne bayitamu genda okuvuganya kuba president wamu ne ba MPs kitegeera bulungi naye ojja kwesanga nga waliwo abantu abataanominatingibwa waliwo abatasunsuliddwa abalala babuziddwawo abalala beefudde nti ate nze sigenda kuvuganya ne gundi ono maama wange kiwulira bulungi abalala bagaaniddwa completely nti ate empapula teziwera ate nga last year they were qualified last season so embeera eyo ogyogerako ekibbada nze siri nnyo munnabyabufuzi era politics we Uganda nyinza kuga nti mugenda kitono ebigenda maaso mu ggwanga
tewali abyagala right now kubanga ebisinga binyigiriza omuntu wa wansi n'abali mu ludda oluvuganya bo bamativu n'ekigenda mu maaso abavuganya oba abavuganyizibwa abavuganyizibwa bo bamativu olw'ensonga nti bo bagezezzaako okulabika nga badraininga ensimbi z'omwe w'omusolo okitegeera bafunamu amamotoka ag'ebbeeyi bagavuga bavuga zi V8 enguudo ezirimu ebinnya tezibakosa okitegeera nti bo bali bulungi naye nga tife abantu ffe abali ku ground embeera si nnungi kyenyinza okugamba so sijja kubeera nga tembyogerako bingi nnyo politics naye happen muganda wange sagala nnyo kulaga side no it's this wano tukolera abantu tuweereza abantu right tuli mu kuba tooki biki ebibadde muki kubanga ebyobufuzi tesobola beewala okusingira ddala kubanga newe tugenda saawa zino olina chairman akutwala chairman oyo saawa zino singa agamba nti akwagala mu kitundu kye oba obukulembeze so mu mbeera eyo nsaba tusooke tuwummulemuko producer wange then tukomewo nebye Tanzania yes tukomewo guno gwennyini omulama tukyaguliko wake nsagala odduke ebyobufuzi bya Uganda nze muganda wange ate ng'oluvaano tukwata ku bye Tanzania Samia Suluhu yekyaze tukolera abantu olikayo mukuwummulamuko atulaba ku PBS TV erinnya n'eddoboozi kujjukiza Tommy Official Biriga, that's my name nga ndi ne muganda wange Jonah Haken wano ali emabega ku kamera bamuyita Brand Kabaka wendi ndi wano segera ndi mu kugeza okwetegereza abaana abayisaawo nyashi otutudde wano tutudde ku Akapeera restaurant bayitawo wa Akapeera restaurant bafumba eddigobe Akapeera olisa amaaso nga omukazi ajuisi kano bakakola stila naye era kubanga oyiseeyiseko ku mutimbagano ng'oyagako kucyenjawulo still ensonga za juice this juice babikolanga kimalanga nekiggwa right jangu wano kwa Akapeera ogera kwetegereza abaana abalina amabina kati amabina ate gakola ki amabina gakola ki oyo gwe mwetegereza kibigula ndi ku mulamwa brother so ku nsonga zetubaddeko nti abantu abamu tebanominatingwa politically okyali ku byobufuzi bya Uganda kubanga mwe tuwangaliramu naye tunyigiriza sera bisinga nga wenyini wenjagala abakulembeze bangi baganye okunominatinga baganiddwa empapula tezikola ki teziwera naye nga ekyewuunyisa nti season ewedde 2021 ate they were qualified bulowooza kyavudde ku ki obudde buno ali kati ayinamu ku kyoja mimiro yafuna kuba toyina mbooki genda kati ebintu byadda okufuna kadi speaker wa Uganda Anita Amongo triple yes ali unopposed omwami we Moses Magogo ali unopposed vice speaker Thomas Tayebwa ali unopposed si kibi minister nabani abantu abali unopposed bali mu ruling government bwekikyolaba nze kyendaba ekikulu kya byonna kubaamu na booki ebisende ebisinga kiri fair kuffe engeri gye tukitegeeramu naye kaakati bo nga bali abali mbuyinza tekibeerako fair nzijukira bulungi nzijukira bulungi wayitamuko katono ku kye bayita French Revolution bino byonna byakola ki byaliwo tewali kigwawo nga tekyaliwo ebisinga byaliwo King Louis yagenda okuvuunikibwa wadde nga it was a monarchical government waaliwo enneeyisa yali bwetyo nze ndabanga singa tuba tutambudde bwetuti bannansi bayinza okwekuumamu obutaaka nekyolekera ate bitali birungi bannayuganda tuli batiitizi gwe kyoba oyina kubanga at time actually awo wenyini wenjagala nkutwalireko mu ggwanga erituliraanye that is my motherland Tanzania Tanzania esawa za leero bali mu kwekalaka bavudde mu kulonda nti eyali Kyagulanyi waabwe yasibibwa ofuna bulungi Kyagulanyi wasibibwa like they didn't get a chance kola ki kuba rallies naye ate abantu bagamba bo bamulonda
kyokka ate mu kulangirira ne bano abatalina maanyi nga boolaba bamunyagwa baani bo tebaba basiba bamunyagwa bawana right kati wano mu kulangirira anye balangirira Samia Suluhu bwe bakyalonda kigambibwa nti yawangudde n'ebitundu 97 lwakuba nti ate bannansi beekumyemu obutagamba si gwe baagala kati weebuuza 97 yabugyewa yes it was 97.66% abantu bali ku nguudo producer wange kamera kinakisooka jjabba nteerakuko naye nga wakati awo mbadenze esawa zaaliyo bagamba waliwo n'omuyimbi Diamond Platnumz baamugaye tugenda kulumba emmali yonna tugyonoone singa oba toyimirira wamu naffe ne posts yateekayo ng'awaana omukulembeze oyo n'azikola ki n'azigyayo. The same applies to Harmonize baamulumbye nyumba ye yonna ne batwala enjegereze ebbeeyi ne batwala sirifa buli kimu ne bakola ki kati olaba ekiri e Tanzania kisobola okwapeninga mu Uganda nakigamba singa tubeera nga tetulina tribes nyingi kati gembeko kyenkutanga Kenya olaba njakubuya ekintu kimu ekireese obuzibu mu Uganda twogera ennimi za njawulo Omuganda kyategeera Omugisu si kyategeera wano Omuganda ojja kugamba twagala nkyukakyuka n'abeera positive ebitunyigiriza olowooza siba ebimu kubanga awo wennyini njagala mbeeko kyenkutangaaza nga tunate nga tuwumbawumba okuvaayo eyo omanyi Spark of ya Kenya eyava ku juzi ekyabadde Kenya omanyi ekyali Madagascar omanyi ekyebadde Cameroon ati kino kiri Tanzania of recent kyali South Sudan kisobola okujja wano naye amawanga ogamanyi amawanga goyogerako bayina boogera olulimi lumu nze naalisabye nze nganze gavumenti eri mbuyinza wakati n'abagitembeeta nfuna batule beekube muki mutima wesawa za leero tunuulira waliwo gavumenti yawe wano tunuulira kati bagunjisawo n'omukutu simanyi protecting the gains media otunuulira omukulu Bebe Cool otunuulira omukulu Bebe Cool ng'agezaako okuyita abantu kati ate naye media analysis ofuna bulungi ogutali musa on the caliber of our Mr. Moses Sali sisuubira nti yalibaddemu ebyo ate kati awo ate bwe nkuviiramu buli muntu alina eddembe okuwagira kyayagala nedda kituufu Moses Sali Bebe Cool big size bawazuwena right liriza bro when I say that nkugirayo lanka zonna top 10 sikusuubira genda kuwa chapati ng'omubuuza have you seen the protected gains wabaga source of income kisoboka afunamu yokugenda na collectinga gundi ebyo akifunamu kamilioni yako likubanga ne kamilioni ali ku side ya protected gain ati kamilioni yo wapoda ku yo manyengere abana gye bale respondinga mu Bebe Cool big size simanyi oli amugamba sijja abana bamugambye nti fede tujja kuwa kalulu tetujja kuwa gundi kalulu because of this and this katika nti Bebe Cool abaina bafaani be bato agenda abayimbire kimala mu ekyo kya believing aina effect naye kati wabirabye ekyennyini kyakubizza muganda wange Patrick Mulwana still bamuzemera ba ejinja wabirabye nabirabye Patrick Mulwana alien skin top 10 papa bamukube nenga mwana kyamukubiza byabufuzi nebyobufuzi kyova sibigenda actually kuno mulundi gwakumeka gwakubiri nga bamukuba so nga tuwumbawumba ku nsonga y'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga omukulu gwe bayita Mulumba Mathias Walukagga okiwulira bulungi yavuddeyo n'awangula kaadi ya Busiro munnamateeka naye omukulu Medad Lubega Sseggona yagamba nazze independent abantu bakola waliwo vaawo mpitewo
kikyolaba alina abamwagala gundi nyingi nnyo posts ez'enjawulo mu district ezitali zimu ababaka bwe beevuddeyo ne beesimba ku opposition abatali bamu naye Walukaga agamba okufuna kadi ya Nuupu yabaddemu ebizibu anti obanga afuna visa yabaddemu ebizibu bingi abasinga bagamba omukulu Walukaga agamba agamba olaba nkuba kampuni ya bizigo negwa ku ttaka kati ne Rusi naye yazze ku gundi ku independent naye ali wano mu Kampala amanyi bagenkanya naye kati awangula yawangula oba bamwagala tunakirabira ku ballot bannayuganda they will exercise their powers bavotinge oyo gwe babeera bakola ki tetulina nnyo kyamaanyi tugenda kwogera ku byabufuzi wabula ffe tuliwo okulabika tugikuba actually nja kusaba producer wange tujafuna obudde tuyiteko ebusiro tujayitako ebusiro kubantu bwebusiro ng'akaluka bindabinda tubayiteko sekinomu wakati ne mu kibuga tulabe omwami Luzi wakati ne Lewis Rubongoya nfuna ani asinga amaanyi tugendeko ne Nakawa tubaye tuddeko n'ebusiro abasinga bali ku internet wano mu Kampala tetulondera wano obeerayo mu comment section n'owaganze anti abantu baagala Luzi lwajogera Namasaka mbeerako ne ŋŋamba njagala Luzi naye nga sigenda londera wanange nkimanyi ne muwaga okitegeera eyo naafuna naye olaba Lewis Rubongoya ayugumiza eggwanga nga tannafuna kifo kyonna kitegeera bulungi no Lewis Rubongoya is a key point ku opposition okitegedde bulungi esitiro akalulu kasobola omumukuba ate balina kali nti yasomera Harvard bannayuganda bamanyi okitegedde yasomera Harvard lwakuba ebintu ebisinga bazenga babikubamu ebituli ebyogerebwa so kale ffe tulinde tulabe omanyi kati okulonderera nako okusembedde tekuli wano tujja kubeerawo tujja omwezi guno gwennyini munakinku tiktoka Kabaka Katikkiro chicken ani amanya nga mutwalo yalabiddwako ng'ayita emabega yayisayo olulimi okitegera bulungi bannansi bavuddeyo ne bakikuba eventually okugezaako okubasirisa fe abamanyi psychology n'abayiwamu ekigaali n'abayiwamu emmotoka ki empya onfuna bulungi zibadde ziri busa nga tuwumbawumba omwezi guno n'ayitako ku comedy store onfuna bulungi bizonto ne bimukolako omukolo ebimukalakata ike yatula ku front seat ebimubuuza kituufu oyita emanju kubanga obutambi bwalabika ng'omukulu balaga ensonga eyo ogyogerako kikuba ye agamba nti ebyo byaliwo era mu nsonyi we bannansi abeetondera era bagamba nti ebyo byonna by'alina abifuna lw'amabega we n'ensonga ayita emanju oba kibayita Sodoma and Gomora munnansi atulaba nyongera okutegeeza nti ensonga gye twogerako yinza gibuusa amaaso naye enkulu nnyo bavubuka bannaffe bangi bagezezaako okwewala okukola ne bagala ebyambagirawo tulya bulungi kubanga nze nsakkiriza n'okutuusa kati kivubuka munnange yali ayisa olulimi mu kabina ka munne olw'ebyenfuna okitegera bulungi ate after some time still nalabibwako ng'agezaako okusodomizinga. So what do you talk about it, my brother? Mu Uganda tukivumirira kubanga ate batiktok abenjawulo babakubyemu nnyo ebituliro abaana bano balina kye bayita pressure okitegeera kwegamba nti bw'alaba nti akubye akaggi alina waatuuse ng'omuntu tugeze nze ne Tommy oguze emmotoka siina mmotoka okitegeera ffenna tuli ba star nze ndi ku Zuku ovuga ki nina looking out for ways ndabike nga nange nfune ki competition yerese obuzibu okwagala naye by the way bannansi bavudde ne bakikuba nga bagamba nti kijja kitya wakati mu eno incidence yennyini oba saga eyaloleseddwa munnamutimbagano Kayigu tiktoka nti ate olwavudde mu ebyo nga ebyo byonna bimaze otuukawo ate n'ayanirizibwa Emmengo Katikkiro wa Buganda Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bavudde ne bagamba nti omuntu wava eno okukola amazambi ge ate alina kudduka Mmengo ne
bamukola kino like to appreciate him. Ekyakoleddwa teyabadde appreciation. Omanyi Katikkiro ye mukuŋŋaanya. Omuntu ng'alina concert agendayo. Okitegeera? N'abuuza Katikkiro ayaniriza buli omu. Nga ne Yesu bw'agamba nti mujje abalina ebibi n'akola ki? Okitegeera? So kati ne Katikkiro ng'omuntu si kibi obuli obujja n'akola ki? Ayinza obba yabadde agenze kwetonda sinakindi kugeza okuclarifyinga air. Katikkiro ye ng'omuntu talina musango. Okitegeera? So oli yagenzeeyo maybe for comfort. Okutali musango. Katikkiro alina okumfatinga abantu si yalina si yateekeddwa. Katikkiro muzadde we muzadde wamwagira byakola maama we wamuwulira wano. Actually naye just nti ye yagenze bugenzi tetumanyi bye bayogeddeko nze saabitegedde naye maybe yagenze for comfort. Nze naalisabye gavumenti eri mbuyinza efuna engeri egyekangavulamu abavubuka bano abafudde agezeko okugunjula bano abavubuka abagufudde omugalo tulya bulungi wakati gavumenti yavaayo negamba nti omuntu anaakwatibwa ng'asodomizinga bajja musiba mayisa simanyi kyakomawa gavumenti yawanonze yansobera kubanga olaba eri ebulaaya ba dancehall artists baba badde babakwata Daxka Gundi Vibes Cartel Alakeri bamukwata ina still be yakola ngolaba bokola okunoonyereza omuntu asobola osibibwa olaba nti naffe fenyine abali eno underground kituwe ekyokuyiga kye olaba asiba Alakeri ebirigwa waabwe zaani esogera bulungi naye bw'okireka awo osilagishire which taking for granted most people will do more than other things, right? Like that issue saba tugendeko mu kuwummulamu still obudde tukyabulina kubanga emiramwa gye kyaliwo byokwogerako bingi waliwo wa boodi eyabbye miliyoni 3 enamu kunnyonnyola awo ku Centenary Bank enkulu ya Centenary Bank awo ku Mapeera tulinawo bannabitone ab'enjawulo abasambye akagi osegera bulungi ebyemizannyo osegera bulungi so olabanga byokutematema bingi naye nyongera bajjukiza tuli kwa Kapeera restaurant nga oli wamu ne muganda wange Haken Jona tulakuweereza abali mu driving seat leero olina Tommy Official mabega wa kamera yo ebyo bintu bino nabigamba mabega wa kamera yo olina musajja wa Brian Pasco omuba osegedde bulungi kyakwata kamera ne bakwata tugendako mukummulako